basatu. There I don't know because this one called me at Satu Musavu. Yeah. Ekintu kino kiba mucho kitegeeza kinti olw'okuba nti minisita bakamukuba mu kitundu kyekimu ate era n'enjega yemwerezeemu mu kitundu kyekimu era ekyekyanja. Wabula nkubuulireko nze n'ekitundu nkitidde ebigenda mu maaso because kati nze nsula just across kati kankunnyonnyole olaba leeni eno eyambuka wano isima waabeera leeni obukako leeni bbiri kwenyambukira leeni eddako ate minisita waayambukira bamukubidde so kati simanyi we may want to draw some conclusions naye ennaku zino ne mu gurupu yaffe ey'okukyalo ababbi babadde basusse kale ate bekugattako bino it becomes a very dangerous place now. Yeah. Omuntu ono isima ayina mulowooza bino ebivudde ku babbi ba bulijjo oba just ayina abantu babadde ayina kempana mu kuteebereza? Saagala kubuulira kyesitamanyi kuba ababbi yes baludde nga baboogerako naye babadde tebattangako ntuulira nk'omuntu nti baamusse okay yes waliwo gwe twawulira awo emabegako nti baamukuba kati kino eky'abantu oba abadde ayina oba kisaagala kulimba because Isma has been controversial most of the time, but this had never happened. Ne threat yonnanza abadde tangamba nti yali afunyeyo threat nti ono amutiisatiisa so kati saagala kulimba. I don't know exactly how we are even here. I don't know. Ekintu ekituuseewo ku Isma ng'abadde president wa blog kolowooza kiteekawa bano abaana abeeyiyiza ku social media ne boogera kino ne boogera kiri? Of course kigenda buli muntu waali ekituuse ku Isma kigenda tunyeenya kabeere w'amawulire kati olina okuddayo n'olowoozaamu because of course kati Isma has been very vocal. The assumption by many people is maybe his being vocal has led him here. So, kati tulina okulinnyamu a step back. We realign tulowooze ku what is possible and what is not. It's a simple message. Kati fenna oba bloga oba YouTuber oba w'amawulire every time such a thing happens tulina kati okuddayo fenna ku drawing board ne tulowooza. Abantu abawagizi ba Isma abali ku social media oyinza bagumya otyo oyinza bagamba ki? Abawagizi ba Isma ku social media balina okuguma mu buli mbeera. When such an instance happens ekintu kyokka kyosobola okugamba abantu kuguma kuba kali naffe kye tuliko kakalamu antuuseeko wano ng'akaaba ng'akankana ne mugamba oyina okuguma. Oba okitegeera buli yazze maama oli eyasikira maama waali wali naye munnyonnyodde ng'akaaba ne mugamba kati it's the only other option. Ye option gye tuyina yokka tetulina kirala kye tugenda kukola tuyina kuguma ffenna gye tuli pozi n'okubaako kye tuyiga kati kuba we cannot just say that is gone. We now have to pick a leaf from what has happened. Twerowozeemu ffenna not just nti blog oba YouTuber naye naawe ali eyo kituuse ku Isma kati bulijjo babadde bakuba bannabyabufuzi baani wetumanyi kati bakubye gwe tumanyi our very own. Life is not going to stay the same. So ffenna kati tulina kuddayo ku drawing board twekube mu mitima tulowooze nnyo we think hard on whatever next step we want to do. Ovuleba Minisita ovuleba kati genda olebalinge mu ttaka. Yes. Genda bamubye wano wennyini wembeera bajja bakuba. Bamemba ba parliament abakozi bamwe bankubira temubawa ssente omuntu n'akuvuga n'omutuuza mu mmotoka n'abeeramu essaawa n'ogenda mu lodge n'oyenda n'omalayo hours 8 tomuwadde emmere ali mu mmotoka n'omuvugisa talaba famire ye gwe nolowooza mbuki oba mututta mutumaleewo naye nga tujja omu ku omu we shall feel it mujja kiwulira temujja kuddawo mulowooze okwepalawudira mu ofiisi bamulondamu bulonzi naye nayefuula nti baagimuzaaliramu
n'omutuukako yenna n'awanika obusige n'awanika amatama n'olowooza munnange ofiisi gye weeyagaliramu bagirondamu bulonzi bantu naye teweefuula nti nno oli wa kitalo nnyo toli wa kitalo mbwa toli naye ne bafuula abantu emmomboze baagala buli muntu amufukamirire ku maviivi ne bw'oba omukoledde okusasula ayagala omwegayirire omufukamirire oba embwa gwe gw'obeera gwe gw'embwa bano be b'embwa